Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Osinzira okutulabira atukwagala nnyo eno bagita There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala we bali kubanga otugoberera. Mukama nkwebaza olwabulisa kino omwalaba buliza ekitibwa n'amatendo n'ayinza okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu ankulembere okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Sitaani akozesa atya essimu yo okunafuya obulamu bwo obw'omwoyo. Kitundu kyaffe ekyasembye emabega eyo twatunuulidde engeri gy'otegeeramu nti wawambibwa essimu yo era ndowooza bangi mwezudde nti you are addicted to your phones. Kakati since you are addicted, sitaani essimu eyo gy'olina agikozesa atya? Naggambye mu nsi ey'omwoyo ey'ekizikiza essimu tebagiyita ssimu, bagiyita modern demon. Omuzimu omulongooseemu gwe tosobola kuba ng'otegeera, gw'osula nagwo, gw'osinga okwagala. Kakati akozesezza atya essimu yeeyo okuba ng'ate onafuye? Kuva wafuna smartphone tokyategeerekeka, tokyali ku spiritual level gye waliko, ebintu byonna byakola ki? Byatabukira ddala. Number one, akola kye tuyita interruptions of prayer life. Interrupts prayer life. Obulamu bwo obw'omwoyo abutataaganya, obulamu obw'okusaba abutataaganya. Bangi obulamu bwo obw'okusaba bwatataagana dda. Tebukyali ku level gye bulina kubeerako. Buwambe, buli ku ttaka, bwakubwa. Lwaki? Olw'essimu eyo. Wali osaba, wali weewaayo, okusaba kuba kwa saa 2 otuuka mu kitundu, okubeerawo kwa Katonda, ate n'okusaba ekuggwa topapa kugenda. Naye kati osaba oscrollinga, okitegeera, bw'osabira muli munda oscrollinga, obudde wabukendeeza. So you are double-minded. So sitaani buli wakuba prayer life yo oba owedde. Kati akozesa nnyo essimu, era essimu zino abamu tetukyasabirako ddala. Mu Bayibuli twaziva nako zisoma. Lwaki? Essimu zirita obudde bwaffe. N'okwenjawo tulaawo okubyemu ebirowoozo, otandika olowooza engeri gye walimu nga tonafuna smartphone n'engeri gy'olimu saa zino. Ogenda labira ddala nti waliwo enkyukakyuka mu bulamu bwo obw'omwoyo bwakubibwa ddala. Njagala nkuwa ekyawandiikibwa kino Abakolosaayo, Colossians essuula ya 4 olunyiriri lwa 2. Agambye atya? Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Tulina okuba nga tusaba. Okusaba kintu kikulu. Kati sitaani yakukuba ng'akozesa essimu. Matayo 26:41 agambye atya? Agambye waati? Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Okuva walekera okusaba, kuba sitaani yakuba okusabako, ebikemo byo bikuwangula kiro na misana, ne bye wali owangula kakati ate nabyo bikuwangula. Abalume 12:12 agambye atya? Agambye waati? Rejoice in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Okitegedde? Kale engeri esookera ddala sitaani gyakozesezaamu essimu yo okuba nga akuba obulamu bwo obw'okusaba. Ekyokubiri, kills Bible reading. Kankubuulire aniresinga Katonda omwetaaganya ate omwagalanya ate nga wasalawo nnyo. Abantu abasinga balina smartphone tebasoma Bayibuli. Ekyo kiri ku record. Abantu abasinga bonna abalina zi smartphone Bayibuli tebakyazisoma. N'abazisoma tebakyazisoma nga we baali bazisoma. Baakendeera baagwa. Zabbuli ey'Ekikumi olunyiriri olw'Ekikumi agamba your word is my lamp, my feet, and a light to my path. Nti ekigambo kyo yetabaaza y'ebigere byange. Kakati buli woba nga tosoma kigambo kya Katonda
ogenda tambulira mu buzibe, ogenda kukola decisions enfu, ogenda kutomera bingi kubanga eri yetabaaza yetumulisiza gye tulaga, otandika okukwata amakubo amalala. Kati bangi okuva wafuna essimu eyo otandise ogenda mu bifo by'otagendangamu, otandise okwagala abantu be wali tukola ki okufollowinga abantu abatakuzimba excuse me, otandise obafollowinga, otandise okwagala ebintu by'otayagalanga nako, otandise okwogera enjogera etaliiyo. Kale ensonga eyokusatu, weekends fellowship. Okukuŋŋaana, engeri gye wali okuŋŋaanamu nga tonafuna ssimu si yeemu. Sitaani akozesa essimu n'akuba enkuŋŋaana gy'okuŋŋaanamu. Fellowship kyaki kati mu mwezi obalamu nnaku z'ogendayo. Services ze wali ogendangayo kati tokyagenda, okomawo waka ogamba okooye kyokka ku ssimu nga kubeera toweebaka obeera okwo. Okitegedde? So your fellowship, okutabaganako, kuŋŋaanako kwatataaganyizibwa essimu. Tekukyalinga walina ekyoto ky'obeerako, walina ekyoto tokyagenderayo ddala. Ekkanisa olowooza nja kubeerako online? Tosobola. Online simbi ne online yeetaaga abo abatalina kakisa konna kagenda mu church. Naye gwe oba olina opportunity online gyesonyiwe, genda. Mulimu amaanyi mu kujja awamu, okussa ekimu, okutabagana, to be together. Otherwise Yesu yalitugambye buli omu abeere gy'abeera. Okitegedde? So fellowship, essimu sitaani agikozesa okubanga weekeninga, okukuŋŋaana. Olaba kati n'okukuŋŋaana kwewaka ku kyoto okidoojinga, tokyabeerako. Ebikola by'abatume essula ya 2 olunyiriri 42. Ebikola by'abatume 2:42 agamba ati, and they continue steadfast in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. Baalinga wamu. Yokaana ekisooka, ebbaluwa ya Yokaana esooka 1:7 agambye ati, agambye waati, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. Kati essimu tekukkiriza kutambulira mu kitangaala. Essimu tekukkiriza kubeera ng'okuŋŋaana, okutabagana naye. Essimu tekukkiriza. Obwo obudde bwonna ebulya. Abebulaniya 10:24-25 mugimanyi. Temulekangayo kola ki? Kuŋŋaana ng'abedda. N'ekisembayo, sitaani akozesa essimu to steal time meant for God. Okubba obudde bw'olina okuwa Katonda. Mu ssaawa 24 olina okuba ng'okwatako ssaawa 2:4 nga ga Katonda. Gage. Naani akikola? Ani n'akikola oyinza okumeekeza ngeze ssaawa 2:4 essimu eriddeko ssaawa 2 gokka g'omuwadde. So sitaani akozeseza essimu, tuba bize ku masimu, tetukyalina budde na Katonda. Aneesinga ofunye obuzibu nga n'essimu olaba ekutabye. Niyo oba n'obuzibu era osiirwa abamagamba kangende ku TikTok neemaleko stress kubanga pressure zinzita. TikTok tegala kumalako stress. Tegala kumalako stress muganda wange. Okitegeera? So sitaani abbye obudde bwaffe ne Katonda. Katonda tetukyamuwa budde, tetukyalina budde ne Katonda, which is very, very dangerous. Kibi nnyo. Era nkusabira gwe, Mukama akuyambe. Mukama akuyambe. Mukama akuyambe. Bible egamba redeem the time because the days are evil. Ebiseera tulimu bibi. Sitaani wakubako eddakiika emu ababbye kinene mu bulamu. Naye sitaani akozeseza amasimu. Tetukyalina budde, kankubuulire, tokyalina. Naye onogamba kati nafuna obudde ne Katonda ogenda kikolako nnaku 3 oddeyo ku ssimu yo. Ani nga asobola osazaamu obudde bw'abadde awo essimu?
in fact oyongerako obwongezi obwa Katonda bw'okendeeza. So zezengeri nnya sitaani zakozesezaamu essimu okuba nga nafuya obulamu bwaffe obw'omwoyo. Mukama akuyambe weezuule oddeyo wali mu kifo kyo, essimu eyo ogifuge ereme kufuga. Gamba Yesu. Ayisikuwadde byawandiikibwa Zabbuli 27 lunyiriro lwokuna point eyokuna gye tubaddeko ne First Chronicles ekyomumirembe ekisooka 16:11. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange bwompadde, nsazeewo bbuku obeere omulokozi era mukama waabwo. Kuba n'olwaleero njatula n'akamwa kange nti ndokose. Saasira obutali butuukirivu bwange, biseera bye mbadde nyonoona essimu, Mukama onnyambe esobole okuba nga mbikozesa okunoonya n'okutegeera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwe mutusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale ngenda kwetoolamuko katono wenkomawo bannaffe abali ku mukutu ogwa TikTok ne Facebook tubadde twogera nti engeri nnya sitaani zakozesezza okuba nga nafuya obulamu obw'omwoyo ng'akozesa essimu. Ekisookera ddala interrupts prayer life, ataataganya obulamu obw'okusaba. Ojja kusoma Abakolosaayo 4:2, some Matayo 2:6 n'Abaluumi 12:12. Ensonga ey'okubiri kills Bible reading, obuseera obusoma Bayibuli oba tokyabulina, essimu eba ebututte. Ojja kusoma Zabbuli 10:19 olunyiriro lw'15 olugamba nti ekigambo kya Katonda ye ttabaaza emmulisiza. Ensonga ey'okusatu weekends fellowship, okuŋŋaana kuba okutaabagana ne Katonda n'abooluganda n'ekkanisa ebiseera ebyo baba babiridde ne church ogenda tandika okuba nga tokyalinnyayo. Bikola Abatume 2:42, Yokaana ebbaluwa ekisooka 1:7, Abaebbulaniya 10:24-25. N'ensonga esembayo stills time meant for God, nti abba obudde bubadde olina okubeeramu ne Katonda, obudde bwe walina ne Katonda kati tebukyaliwo. Zabbuli 27 olwokuna ne ekyomumirembe ekisooka 16 ate 11. Ngenda kwetoolamuko katono wenzira kitundu kya kuba kyakusatu tutunuulire how Satan uses your phone to make you fall into sin. Sitaani akozeseza ati essimu yo okuleetera okugwa mu kibi. Iyi ssimu eyo kaneetoolemu katono wenkomawo jatandike. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752-34-14-47 oba ku 0761-08-83-15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.